erinnya yenze Saliwo Malu Ssekitoleko neddira Nkima ndi muzzukulu wa Mugema. Ab'Enkima obugalo mbulabi. Ab'Enkima gye muli? Tebali mbalabi. Waliyo nno ne betuzaala. Ate oliwo nga ow'Enkima ffe tukuzaala. Abo bonna babeera baffe. So, bannange, Handsome Jack aliwa? Jack aliwa? Mbale nawe mutumye ne yajja. Bano beesimbyewo ku president mujje wano abeesimbyewo okuva president w'aba fans club aba Mawokota radio sebo bakuyitaani Caleb Richard sebo ate no omuzira yegenye ewa Clinton. Okay, Kaliwa Clinton ne Caleb Richard. Ono omukulu yawangudde obwa president obabawuliriza aba Mawokota radio naye twakiteesezzaako nti singa oli abawangudde omulala agenda kuba vayisi we. So ono ye vayisi we. Mukikebereko mu ngalo. Kaakati olw'ensonga yakadde sebo ono sebo erinnya bakuyitaani Mutimba Nowa Mawagali Nabusanke. wabadde weesimbyewo ku kyaki? Badde wa mawulire era nga sebuganyiziddwa. Kale ono yo w'amawulire njagala tukwasaganye wamu naye ajja kuba atuyambako mu field ey'okutambuza amawulire agagenda mu maaso mu Mawokota. Kaakati maama nsaba mukkirize banjulira abakozi baffe aba Mawokota radio naye baba nsaba otambuza akazindalo okuva ku ggwe wennyini nekyokola. Bassebo ne bannyabo erinnya Kambugu Nnyanzi Jali Bugga nze kitunzi wa radio eno ate omuwabuzi ku nsonga ez'enjawulo. Neyanze. Wow. Banange mwebale okujja. Tusanyuse nnyo okubalaba. Amanya agange nze Ssekeba Kasimu. Ebya bizinensi byonna nze mbikwasaganya. Mwebale kujja bannange. Mwebale kujja. Banange mwebale kutwagala nga ba Mawokota radio. Yenze Maama Bulamukirwa Promise. Tubagala nnyo era tubasanyukidde, tuli basanyufu nnyo kubanga muli wano. Mutulaze omukwano. Ekigambo ky'olunaku ndeete. Oba ndeete si kya bulabufu. Abaami abatanaaba. Mazima ddala ne webaka musuuka nga tunaabye. N'abakyala musuka. Nenga mwebale kutwagala ba mikwano mbagala nnyo. Nze nkola program Mawokota Express Mawokota radio saa 6 paka 9. Mwebale kutwagala. Kale tweyanze Maama Bulamukirwa Promise. Omulala. Bana Mawokota mwena gye muli. Muli bulungi. Ekisookera ddala omukulu ono ajja kubwa kansala. Kayabwe tawuni kanso mu mwaka lulu. Omusajja yavaana agamba nti Mawokota yeetaaga mu radio. Ate nakugamba nti Mawokota radio eddoboozi ly'abannampiki bannange mba mwagala ki ekisinga ekyo. Omusajja mu mwaka lulu. Amanya n'eddoboozi yenze Priscilla Nyiniriiso ku Mawokota radio. Ate ng'era ndi munnakyagwe. E program gye tukola mbagiyita The Morning Dose n'omukonkonyi William Pro. Mwebale okubanga mutwagadde mwebalire ddala. Kale tweyanze atuwa omulala olw'ensonga y'obudde tumalirize ensonga tugenda tukyali ffenna bannange tusambyako ebimu ebirala tugenda kuddamu tukwatagane ffenna. Okay. Bagiyita 9 kawumuza 9 eddoboozi ly'abannampiki. Esawa zibeera 9 mpaka sawa 10. Maama Bulamu yakimpa nange n'ekikwasaganya. Bagiyise eddoboozi ly'abannampiki owa bwino. Mwebale kujja bannange. Abatuuze mwenna b'e Mawokota. Amanya n'eddoboozi wampita One MC Nicole Wendade oba Nicole Dade. Era nga mbeerawo ne munnange
owabwino nga tukikwasaganya paka nawoli gye bukeerera ku Mawokota Radio eya Prisco Salongo. Kale toyanza batuwa omulala. Batuwa omulala. Banyabo ne basebo mwebale kujja. Sawa ziba 2 ez'okumakya mu program The Morning Dose mera kutuukako n'amawulire. Ne mu program ya Mawokota Express ne mabulamu mera kutuukako n'amawulire ku sawa zibeera 8. Bakuyitaani. Yenze nayiga Susan. Nayiga Susan. Toyanza. Bannange mwebale nnyo mwebale dda kutuwuliriza. Mwebale nnyo bannange mwebale dda. Era Prince Osalongo. Mbadde nsaba mutuweera akalulu. Amannya agange nze Dani omwana w'omwami. Mu program kadongo kamu. Kati njagala muteeketeeke ebibuuzo byammwe enkya ku lw'omukaaga okuva ku saa 6 mpaka saa 9. Ebibuuzo mbimbuuze mbibaddemu. Ekyokubiri waliwo n'akantu kendeese bakayita akafecce. Mujja kubanga amasimu mbabuuze omuyimbi gwe mbankubyeko mumumbuulire mbeeko ne kembawa akunze ngenda okutandika okukaleeta nja kubasusulira omuyimbi okuva gye yava gye bamuziika enkula ye neze yayimba mpaka lwekinaggwayo. Dani omwana w'omwami. Toyanza ge batuwa omulala. Gamba nti Mawokota! Gamba nti Mawokota! Mawokota! Badange mwebale nnyo mwebale ddala. Mwebale kujja. Mwebale kuwuliriza Mawokota okuva gye twatandikira. Nyongera okwebaza Sali Umalo Prince Kitoleko yavayo n'agamba nti neetaaga okubeera ku Mawokota. Njogera amanya. Njogera amanya. Gamba nti omugongo yina ki? Gamba nti omugongo yina ki? Bamuyita William Pro mugoma gigongo na Mami's boy na ki? Gamba nti omugongo nye. Dalla. Kale toyanza omulala. Neka kati nange njogere. Bane mwebale kujja mwenna bazo olunaku olwaleero bampita jjajja omusanyirizi Iziri Pro. Omusajja amwenya abakazi ne bangoberera. Saa 2 ez'ekawungezi mpaka ssaawa 4 mu programu Nsabankuwe ne ku Lwomukaaga mu ssaawa n'ekkoona. Tugamba nti Mawokota. Toyanzege tamusajja mukulu oyo. Essebo. Salongo birooto omuchwezi nga bulijjo. Essebo. Mwebale kuwuliriza Mawokota Radio Program ki? 9-9 eddoboozi lya bannapigi. Program obuwangwa n'ennono. Buli lwa Sunday ssaawa 3 mpaka ssaawa 6. Akatalekeka. Oba okkiriza obuwangwa oba tokkiriza okuloota nga mwegadanga kususse. Weewaawo toyanzege Salongo birooto omuchwezi. Bannange bakama bange eno ye ttiimu gye tukola nayo ku Mawokota Radio. Nsaba mukkirize mbaweemu kasitole kaffe ab'Amawokota katono nnyo mu dakiika 2. Then bwe malirizaawo mpite omugenyi omukulu ayanjulire rediyo yammwe agibakwase mu butongole mukole bye mwagala. Si kyekyo? Wow.